Kitundu ekisembayo tugende mu gebyemizannyo. Ab'omukago ogwa Bulaaya bakyaddeko ku kitebe kya NRM okumanya we bayimiridde ku tteeka eriri mu Parliament ery'obufumbo obw'ebikukujju. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong abakakasizza nti tebayinza kukkiriza obufumbo obw'ekikula kino. Ab'omukago gwa Bulaaya basisinkanye essanduuzo kinene mu Richard Todong ku tteeka ery'obufumbo obw'ebikukujju eriri mu Parliament. Bano bakulembeddwamu omukiise w'omukago guno mu Uganda Jan Sadek nga balekeddwako abakiise b'amawanga ag'enjawulo. Todong abategeeza nti bannayuganda balina empisa n'ennume ezaakuno nga tebayinza kukkiriza mize egyo. We are very firm on the values that we preach. We don't interfere with the affairs of other countries, and we also don't want them to over-interfere with affairs of our country. Bano ali bagadde okumanya wa NRM wetuuse ku manifesto yayo. Todong abategeeza nti ebintu ssente bwa NRM byasuubiza bannayuganda ng'abasaba akalulu bimanyi bulungi era bitaddeko ennyo essira. The areas of road infrastructure, electricity distribution, water, schools, health centers, and all that, and dispensing governance towards through decentralization, we have been performing so well. Okubuli bw'enguzi obukudde ejjeme mu bakungu ba gavumenti Todong akakasiza nti gavumenti ekola butawuli kulaba nga obuli bw'enguzi bulwanyisibwa. Ye Jan Sadek akakasiza nti newankubadde ebbago ery'obufumbo bw'ekikula ekimu eriri ne bo bakuwa ekitiibwa okusalawo kw'eggwanga okusinziira ku ngeri era abakikuttemu. It's a human rights issue, that's how we would see it. We don't see why you would sort of throw people under the bus who are just born with a certain sexual dispensation. Eyo nedde ng'omusumba w'abalokole Pastor Solomon Male asiba akakiiko ka Paalamenti akibya amateeka okugoba ebbago erigenda okugira obufumbo bw'ekikula ekimu. Abadde agenze mu kakiiko kano okuwaayo ebirowoozo bye ku bbago lino eryaleetebwa omubaka wa Bugiri Municipality Asumani Basalirwa. Male ategeeza nti ng'ojjeko okubeera nti ebbago lino terinyula bulungi omusango ogw'ekika kino n'ebibonerezo ebiteeddwa mu bbago lino binafu nnyo nga tebigenda kuyamba okulwanyisa emize. Male ayagala amaanyi gateekebwe mu kuteekesa mu nkola amateeka agali mu kifo ky'okulowooza mu kuleeta amalala. Ye Pastor Martin Sempasa ebya gavumenti eteekawo minisitule egenda okukola ku nsonga za famire okusobola okulwanyisa emize gino. If we could invest 80% energy in how to help why are marriages going through divorce? Why are people not getting married? Do we have surveys? No one is doing that.